Kyaddaaki abooluganda lw'omukadde Tereza Nakibuuka abafunye akamwenyumwenyu n'essuubi ery'okuziika omuntu waabwe eyafa ku bbalaza ya wiiki ewedde kyokka n'aleka ng'alaamye nti tebamuziikanga okutuusa nga bafunye ekyapa kye kye yateresa bannaddiini ku Eklezia e Rubaga. Teresa sikijjangayo kiri Rubaga yenakiteresa nga kyalisanga bubi bannange n'ebintu byonna kyalisi mu nnyumba ya mitundu. Kidiridde Brigadier General Moses Luchamuze okugenda maka g'omugenzi olwaleero n'abanjulira ekyapa Eklezia kye yamukwasizza olunaku olw'eggulo. Ono yaniiziddwa Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona Richard Musajja Akaawa era amunnyonnyodde ku nsonga z'ekyapa kino nga bwe zisse zitambula. Musajja Akaawa amutegeezezza nti balonda omugenzi Nakibuuka akuume ettaka lino ku lwa famire era naye bwe yali tannafa n'alonda agenda okulikuuma. Tubadde tuwandiisa ettaka ly'ekika mu bantu ab'ekika ne tulabira ddala nti bali kumpi nnyo n'enju ezo oba n'obuvunaanyizibwa obwo. Bwe lityo ettaka lino lyawandiisibwa mu mannya g'omugenzi ono naye nga ttaka lya kijja. Brigadier Luchamuze ababuulidde byayiseemu okutuusa lwafunye ekyapa kino nga basazeewo kidde emikono gya gavumenti omukadde aziikibwe n'oluvannyuma beekennenya ebiwandiiko ab'e Rubaga bye bagamba nti byabaweebwa omukadde ono. Era ekyapa ekyo bakinkwasizza gye nkirageyo gye muli bakinkwasizza okuziika kusobole okugenda mu maaso. Mukama waffe Katikkiro nga bwe tukulabye ojja kujja tukole entegeka ne abakulu ab'e Rubaga abakwatibwa ku nsonga eno bajje tulabe ensonga ezo bwe zifaanana tulabe nga okukaayana okuliwaawo ogwawo si. Abasomedde n'obubaka okuva ewa President Museveni ng'abeebaza olw'okukuuma emirembe n'okubasaba baziike omukadde era abawadde obukadde 10 zibayambeko mu nteekateeka. Oweekitiibwa Pulezidenti antumye okutuusa okusaasira gye muli kitalo nnyo eky'okugibwako omukadde oyo Maria Tereza Nakibuuka era n'antuma okubatuusaako amabugo ga $10,000,000. Ekyapa kyabaleetedde kiraga nti kyasooka kuba amannya ga Nampiima Kamulegeya olwo ne kiryoka kidda amannya ga Tereza Nakibuuka ng'okuva mu ga Nakibuuka kyaziddwa amannya ga Kampala Archdiocese amannya mwe kiri kati era Afande Luchamuze abasuubiza nti baakunoonyereza okuzuula ekituufu. Tujja kuyingira mu nsonga zino n'akakiiko konna obwolonze tusobole okugonjoola ensonga zino. Katikkiro Musajja Akaawa tutegeezezza nti kye beetaaga bwe bukakafu nti ekyapa kino kiri mu mikono mituufu era nti baakutuula ng'ekika balabe bwe batwala mu maaso enteekateeka z'okuziika nga bo beetegefu n'okugoberera ensonga zino ne we kinaba kyetaaga kugenda mu kkooti. Ekyo kye tusaba Pulezidenti atuwa obukuumi nga tutaaganyiziddwa mu kubeerawo kwaffe kuno ku ttaka lino paka ensonga eyo bweneggwa kye tusinga okusaba ekyo. Abooluganda bagamba bazudde ng'ekyapa kino kyali kyakyusibwa ab'e Rubaga naye ng'ebiwandiiko biraga nti omugenzi Nakibuuka yabaguza kye bawakanya kubanga omugenzi yali tamanyi kuwandiika ate mu kwogera. Ab'e Rubaga ne bategeeza nti yabawaawo buwi. Kyatubuuseeko bwe twalabye ng'omukulu w'eggye agamba nti baabawaawo okuva mu 8. Ne yali mmeeya w'Ekyengera Hajji Abdul Kiyimba atuuseeko mu kifo kino n'asaasira abooluganda ne yeebaza ne gavumenti olw'okuyingira mu nsonga eno. Tusuubira nti singa eggwanga litambula bwe riti nga mulimu abantu bwe bati abantu bafuna obwenkanya n'enteekateeka bw'eyinza okubeera. Abooluganda balambuza Afande Luchamuze ettaka lyonna okuli embiranye kw'ossa n'eryo eryatundibwa wakati mu ssanyu n'okuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku lwe banaaziika omukadde Nakibuuka. Akulira eby'ettaka e Rubaga Father Richard Sajjabi mu kusooka yannyonnyola bwe baafuna obwannannyini bw'ettaka lino. Omukyalo oyo nga munnajje yatuwa ebiwandiiko byonna ebyetaagisa era
ettaka eryo lyakyusibwa. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.